kirowoozebwa nti Hajji yandiba omuloge bannange namulabyeko daagera amaaso gange amaanyi ne gansigwa neŋŋamba naye omusajja ono namugambye Hajji nyamba toddamu kukemebwa wadde kkubira ku ssimu y'omusirikale ng'oyogera ne zuula nga bisajjala tulyogera ligonvu eriŋŋamba bambi kanso lyapise na kanso wallahi billahi tallahi nkusuubiza tekigenda kuddamu kubeerawo oyinza n'okuba wavuddewo yamukubidde tulowooze nti Hajji muloge era asobola okutereera bannange kiroga kiba kisusi mama fiina tosobola tuyambako ekintu ekyo n'okitujjirawo kubanga nze nga nja kufa omanyi naye ku kyazuula nawuliriza ne neetegeeza ng'omukyala nentuuka nempuliriza seebaka newe akadde ako nalina ku airport nenkubira dipisi we Nateete nenkubira dipisi wa CPS netandika okukubira nenkubira Balamu minisita Balamu nenkubira State House nebagaba na omusajja omutemu wuuyo naye nga maze okutuula naddamu omanyi bwe tubeera mu nnyonyi waliwo wemusasulira nemusasula data noba ng'oli ku gundi olaba bulungi data netandika okunootinga ebintu bya zuula netandika okunootinga amaziga ga zuula nenzijukira nti nina wennamulabako nenzijukira nti waliwo naye nga omukazi ono si gwe nalaba nemwetegeza nga nina fayiro ye ng'eri bulenga neŋŋamba fayiro eno sigirinamu fayiro zange naye mu byonna nsaba abakyala abali kuno abawuliriza bw'obanga olina obusungu bungi nnyo era ng'olina kye weetaaga okufuna mu muntu mukwano tebayitaawo ogenda kwonoona future yo yonna kati future ya zuula eri automatically nti nnyonoonefu oba ayagala oba tayagala eyonoonese wandikola ekyoyita ekirungi ng'okirowooleza munno kibeere kibi ate ne kimuwa chances mpitirivu mu bulamu bwe zuula wakoledde Hajji pass etagenda kuvaawo wabula ate tewagikoledde Hajji yekka wakoledde pass abasajja bonna newalibeerawo omusajja akikoze bajja muwakanira zuula ekyo nkubuulira newalibeerawo omusajja akikoze ng'oligina akikoze bagenda muwakanira biringa ebya zuula oba kitegeera nti osobola okukola ekintu ng'oyagala okulumya omulala nti kankole kino nnumye gundi era mufuneko kyenjagala naye n'okikola n'omuwa chances nnyingi n'omuwa emikisa mingi nnyo egy'okulwanira abasajja banne kati zuula luli abasajja abadde batudde ku ttaka nga beewunika kati obawadde ekibiina okwegatta Nurudin yegasse ne Meya Mupakasi avudde Dubai gundi avudde Gindi bonna bakoze akabondo naye busiri wa zuula mbalenga muli wa minisita wangi bannange mwebale kulwana lutalo buli ayimiriddewo yenna ku ddembe ly'abaami bale nnyo webaddala amiina yabeerawo mu ntandikwa ffenna netujagalala ensi yonna nejagalala twajagalala naye Uganda tesobola kubeera ku bunkenke olw'abantu abagyonoona mu ddakiika bbiri omuntu n'afubutuka eri n'atuwa amawulire twagala kuteesa mpaka sokoleke buli muntu yemyutinge buli muntu ateese buli muntu ajja kyasiye buli muntu omuntu omu n'agiteeka ku bunkenke olw'okwagala okwonoonera abakyala abasigadde obulamu bwabwe bwonna tetutambudde mu bulamu bw'ensi eno tubadde n'abaami baffe ng'ate Hajji bakuzizza abaana baffe abaana bafumbiddwa abaana basomye bamazeeko kwegamba buli mukyala wano mu Uganda alina akakwate ku mwana gwe yajja naye mu bufumbo bw'aba nga si mwana wo
wajja n'omwana wa mwannyoko bw'abanga si mwana wa mwannyoko wafuna omukozi ewaka naye ali paati oba okubeera omwana wo tosobola kubeera mu bufumbo nga weetengeredde ng'oli wekka individual nti wayingira ofumbo n'ofumbirwa tolina muntu oyo yenna akyala wuwo tolina mukozi yenna wuwo ng'oyimidde okulwa mwami wo kitegeeza society mu duniya tuwangaalira mu bufumbo nga tulinamu abaana be tutazaala oba be tuzaala oba batulinako akakwata so kino kyakutte ku buli mukyala yenna so sigamba nti oyo zuula yekka oyo zuula kati bwe kyagwawo mu ntandikwa buli mukyala we yali yawuniikirira n'abuuza nti osanga n'owange bwe najja naye osanga n'omukozi ono ke mbadde mulekawo dadde n'agamba nti addayo waka ali ekyeggulo abadde amukabasanya akaana ka sisita wange lwe kajja ne kawummulirawo osanga yakakwata otandika okwekengera buli muntu yenna ng'omukubamu ebituli yali azzeeko mu makaago olw'okubanga zuula so bw'omala okwekanga mu byonna otandika okufuna obwennyamivu eri omwami wo otandika okulaga emboozi nga muli mu kisenge nti olaba ebyabaddeyo byazuula osanga ne robbi n'amukwata osanga ne gundi n'aba akwesesizaako ng'akusaba ssente z'ebizigo osanga bamukola bwotyo ekitegeera kati obulamu obwo twagala tuddeyo ddala ku kalica oligino kalica nti bakitaffe baakuza abaana abatali baabwe abantu bonna tuwangayidde mu maka tukwidde mu maka abamu nga tebatuzaala tuleme kulowooleza mu mbeera ya zuula essaawa zino tetuganye nti mwebiri mu bantu abamu naye sooka ogeraageranye muntu ki gw'oteekako ekyo muntu ki gw'oteekako ekyo Hajji olwali newaba nga apaakinze ku yunivasite e Makerere nga yeetaaga okufuna abawala 10 bakayana ne bamulwanira Hajji ne bw'aba agambe nti alumbye maka ga Hajji munne n'amugamba njagala omuwala ow'okuwasa amumuwa naye omukazi yafubuutuka eri from nowhere n'ateera ku katebe n'atukubamu ekyekango n'atandika okukaaba amaziga nga tunya tegajja n'endowooza nti wakiwaama naye aba omukazi wakiwaama amaziga tegajja omanyi mulimu omuntu wafiirwa nga amaziga tegajja naye bwe yatandikanga Luusi Kalibbala ng'amubuuza ebigambo ng'ateekamu ga Luusi sagala kaba Luusi alhamdulillah Allah angumye neŋŋamba omukazi asaba Allah amugumye bambi ndowooza ayagala Allah amugumye in fact nali ndi mu lugendo ntambula ŋŋenda Canada Allah amugumye neŋŋamba maama laba bwamugumya Allah Luusi amubuuza wano mu buli kodingi amubuuza amugamba nina n'amaloboozi ge baŋŋambye Luusi amugamba tutereko tuwulire ndayira Katonda eyatonda omukazi yagira amaloboozi nga 10 nga awuliriza mpola ku kutu Luusi n'amubuuza n'amugamba amaloboozi ng'olikodinga nnyo abantu Luusi nkuuma bujulizi bw'obanga okuuma bujulizi ng'abantu gw'olipootingako ali omu si Hajji si mmeeya si mupakasi si maama fiina kitegeeza obujulizi bwa muntu ki omu zannya amaloboozi oge nti Luusi ino oliwulira baayiteekako bwe bati nino oliwulira baayiteekako bwe bati kumbe zuula wange ye alina tageti ayina ndowooza kazi bwamuweereza eddoboozi yemuweereza eddoboozi naye zuula watumanyiira ggwe wakola dogamba zuula ojja kwogera nno zuula ati nagenda okuwira meya natambula bane njagala mbabwire mwenna abampuliriza sinyiiganga nze ndi mukazi nze meya obadde ondaba wano nga bannumba banvuma biraba
ne mumpolereza nze nga sinyeze nali kubiddeko esimu nga meeya we bali kumpolereza by the way kituufu nali kubiddeko nga meeya munnange ntaase ompolereze bino banvuma tekibeerangawo by the way ate nga video nzikoze eziwera we bali banvuma nendaba nga bibavuma si bituufu si bituufu kubanga omuntu dambutufu olaba nga tebirina mugaso amaanyi g'eddogo gasinga emmundu kituddiremu amaanyi g'eddogo gasinga emmundu enkookinge bweti ekyo njagala mbabuulire nti omuntu yenna bw'akwesookanga n'akuloga aba akuloze n'akuloga n'akuwunzika obutejjako ddogo ebbanga lyonna neyanziza nnyo neyanzika message nkalabye okalabye amaanyi g'eddogo bweza nnyo amiina amaanyi g'eddogo abantu bonna babadde nga bajerega eddogo mu dduniya naye njagala nkutegeeze kino naawe ampuliriza nti alina empisa tafumba abasajja mutambulira nnyo ku ligimu egamba nti njagala omukazi eyakuzibwa njagala omukazi ow'empisa njagala omukazi atali muyaaye njagala omukazi biki byonna n'obisoma naye lwe kali kutanda n'ofuna omukazi gwe bayita omulogonja sabiggu agenda kuba n'emize egyo gyonna gy'otayagala ate ogigondere ne bw'olifuna alina empisa aliba kisiraani mu bulamu bwo Hajji ng'atandika obulamu bwe yafuna abakazi abalina empisa okumanya balina empisa bakyamuwolereza ako nakona kati wabula mama Fiina nga bw'okwogedde bannange okoze point nti yafuna chansi y'abakazi n'olwayo bakyamuwolereza n'ebizibu byalimu essaawa bakyamuwolereza Hajji si musajja mukyamu talina mpisa mama Fiina buli mukazi yeetaaga Hajji talina mpisa abakazi ba Hajji abo abakulu abaasooka betwetaaga yeetaaga abakazi ba Hajji abo abakulu abaasooka naye nkulayirira singa bukya ku makya zuula ikooyo n'ayimirira n'agamba nti Hajji wange emisango gyonna tewagizza Hajji ayinza okubavumamu abagenze ekiggu n'abogoloza mama Fiina bambi kazeeyo ako kazeeyo akaliwa ako kooyogedde kazeeyo nze nja kuvuma Hajji andeke kati bw'onaamuvuma akole kyati naye ajja kukuvuma senga zuula akeera ku makya n'amugamba nti n'akeera ku makya zuula n'ayita bannamawe n'abaga bannange assalaamu aleikum warahmatullah nze Hajjati zuula nze omwami wange ali twagala nnyo era nze njagala mpulira njagala genda kigondabe ku ali omwami wange tata w'abaana bange ali ayinza okubavuma mu abaali nnyo ekiggo mweneroya waako mama Fiina mama wa Hajji eryeddogo olimanyi bwe baliyita eryeddogo fe abalikola okwata omwami wo n'enkwata meeya n'enkwata nange Namutebi Silivia ne twegatta bwe tuti ne tubanga balongo bwe tuti nga tulinga bava mu kiyira kimu nga ne bwe nkukola ebikolobero ebifaanana wa tosobola biraba nze yakikola nze ne bwe nkukola ebikolobero nga bifaanana bitya ne bwe mba nkedde ku makya n'envuma nazange ne mukuba emiggo nga mu butuufu osobola okumugamba nga naye kati wabadde olumba bwaki oli mulalu wange maama oli omumanyi mulalu nga naza nga omukamwana omu afuvugaza famire ennamba ye kakati nze nawulira omukyalo oyo zuula ng'ayogera nesooka mbeera ku sayidi ye naye nentuula nange nenfumiitiriza ng'omuntu neŋŋamba omuntu okuwalampa akatanda ako ne kataminyika kizibu nenyimirira neŋŋamba amagulu gannumye kanzire ku sayidi ya Hajji naye kino ekyokuyiga kigende eri abakyala ffenna zuula ekintu kyakoze kituttidde akatale ffe basingo maatha teri musajja agenda kuddamu kusembeza mukazi alina baana bangi mama Fiina kye yatidde teri muntu agenda tusembeza wallahi ya Mungu
already kati tumaze okudiba buli omu agenda tutya leka buli omu agenda tutya nawe otiridde kati omukyala Zuula kye yakoze kyamaze otuttira akatale era asaba ab'amateeka batuyambe Hajji oluvayo Zuula ayingira akaduukulu bw'okisabye ekyo bwensabye Zuula ayingira akaduukulu at least abasajja banaakakkanako naye asasulire naye balekerawo otuttira akatale yavuddeyo n'akola ebintu bye namulabye wali we bamutuuziza ne full figure n'asitukawo ng'ayagala kudduka ne bamugamba ddawo otuule tolina woogenda kuyita ng'ate munsibidde wano ng'olaba ali mu kutya ebintu byagatta naye nga nsaba abaami mwenna tusaba tusonyiwa bambi omulyamamba abeeromu n'avumaganya ekika baba fiina omwana ono leka yeetonde ku lw'abakyala bonna bambi bataata bakama baffe tufukamidde wansi twetonze ku lw'abakyala ffenna basingo maatha tusaba tusonyiwa omulyamamba abeera omu n'avumaganya ekika kubasinze bwekuba mu kifuba nti gutusinze emirundi 8 oba emirundi 10 abafiina wabulamu okwetonda era vidiyo gyendaba okukola weetonde era ngenda kwetonda okumanya ngenda kwetonda okimanyi nti essaawa zino netegeka ku neteeka ndoza bunakeera omulanga gwayisa abaami abasinga bagambye basinga maatha tetukyayagala ne woba afubutukamu omwana omu batutidde akatale teryayagala tekyetaaga kumanya oba olina mwana omu kasita oba nga wafulumya omwana naye nga bataata tusaba tusonyiwa kale omulyamamba abeera omu n'avumaganya ekika era n'olwekyo nsaba maama fiina otuyamba otwetondoleleko abaami kuba tuwedde okudiba maama ogera tuteekawa nga tudibye kale tweyaziza mu bufumbo bw'amateeka Hajji eyawana amahale buli kimu kitegeeza teyamutala bakutya kutalaka abasiraamu bwe bamubitegeere abasiraamu mwizo kugamba talaka bakuta talaka abasiraamu tumutike nti tebakyawagananga kitegeeza Hajji balina kukkiriziganya bonna titukite kati gwe ne bwe wakyusa erinnya wano waliwo obuzibu wano si musango mwangu wano wenjagala mwetegereze Hajjati n'afuluma kipayopayo munnange agende mbwanoonye ebipapula kubanga yagambye mbu ye mukyakaze ennyo yagambye nze engeri gyendi mukalo gyendi omukyakaze ennyo nze ebintu byange ebipapula sibirina naye kyemmanyi gye nagenda gye babikolera birabika gyebiri naye nga bali mu kwewerekereza ebigambo ne full figure presidential advisor full figure bamugamba naye mukazi gwe nolwakwebikkirira kakaayi naye olabika toli mwangu ko Zuula nze saagala kwogera nawe mukazi gwe olinga atali muzadde akagamba ako Zuula abadde akeesigamako nnyo olinga atali muzadde olinga akagamba akabadde akeesigamako nnyo Zuula olumaze okufuluma minisita naye n'agenda n'asooka asisinkana minisita n'akomawo mu paati nga tukyali mu hall nga ffenna mwetuli eno meeting ezeeko nga Zuula tagiriimu nga tulimu ffe ne minisita n'abalala ababadde baddewo ku ludda lwa Hajji n'oli omwana oli omuddugavu oyo omwana omuddugavu yawaayo akatambi akagamba nti maama yabafoosinga oyo muwala wa Hajji nga naye mwali ebibuuzo ne bitandika nga tubuuza minisita ne tumubuuza full figure ndoza yasoose nga serabidde n'amubuuza minisita kubanga minisita yatunyonyodde natugamba nti omusibe tetugenda mwogerako omusibe kansoke blocking ono wapono wabe muŋŋambye bannaye kubanga ye alabika agenda tufuukira akabasa mu bulokinze kale minisita Hajjati ono
kubigambibwa nti omwana yagendako e Mexico n'ebirala byonna kiri kitya obutuufu bwakyo bwe buliwa. Minisita n'atunyonyola n'atugamba byonna biri mu kunoonyereza byonna bye mwagala byonna bijja kunoonyerezebwako. Ne mbuuza minisita ekibuuzo nesooka mwebaza minisita we bali kugoberera nsonga ne mubuuza minisita ekintu ky'okukwata mutunyonyere mutulaga omwana omuto ekintu ky'okukwata omwana oyo omuto n'omutunuzaamu essimu n'omulikoodinga akatambi n'okata ku social media nga tunaba nakkateeka mu byakwerinda gosse musango. Ono minisita wakituddeddemu bw'ati nti ddala musango. Minisita agambye ddala ogwo musango. Waliwo omwami omulala agambibwa okuba nti nfanfe wa Hajji era omu kubasooka okugamba Hajji nti omukyalo oyo ali mu kukubba era mbu Hajji n'akyawa oyo mukwano gwe n'amukyawa n'omukyawa n'amugamba nviira ku mukazi. Kaakati n'amubuuza mbadde mbuuza ng'oggyeko DNA kubanga byonna ebikoleddwa bakebedde talinaamu nkwansoze byonna babizudde buli kimu Hajji teyebakanga ku mwana. Waliwo enkola endala ne ku tekinologiya yenna bwe tulina wano mu ggwanga erya Uganda buli kimu ayinza okubeera ow'enkomeredde ayinza okuleeta amazima. Obanga ddala Hajji yebaka ku mwana oyo ayinza okwongera okutuwa ekituufu kubanga bino ebirala birabika Hajji abibuuse. Tewali wadde enkwanso teziraga nti Hajji yali yebase ku mwana biki naye kusinza ku tekinologiya gwe tulina mu ggwanga Uganda waliwo enkola endala entuufu eyinza okuddamu n'eyitibwako okuzuula obanga ddala Hajji yebaka ku mwana. Waliwo enkola endala ey'enkomeredde okwawukanako ne ziri endala. Minisita nga ndi naye mu maaso ge kuba nze mbadde muddiridde byonna ebisinga ng'atulaga bannaaye tubirekere kati ab'ebyokwerinda n'abali mu nsonga zino zonna banoonyereze kubanga ffe naffe abamu emikono gyaffe misibe at the moment emikono gyaffe misibe. Meeting minisita ng'ali mu kudduka bw'abadde asituka presidential advisor full figure kyavudde amugamba minisita tulabye nga mwagala kufunira Nisha basale naye waliwo ono omwana naye yatunuzibwamu akatambi n'ayogerera n'alaga mu kusooka naye yasooka n'akkiriza n'addamu ye n'agoba mu kamera ne yeetonda ku lwa kitaawe. Ono ye naye afiiriziddwa bingi. Ye naye mbadde nsaba akwati alabibwemukko engeri endala. Minisita n'agamba aliwa ne bamuleetera omwana n'afukamira n'amunyonnyola abasenga nga bwe bali ng'amaziga gabayitamu buli kimu ng'amaziga gabayitamu buyisi omwana n'annyonnyola geevuddeyo nga ntegedde. N'omwana wa Hajji oyo yalabikira era naye mu katambi oyo omuddugavu naye aweereddwa basale okuva ewa minisita Nakiwala Kiyingi. Amugambye amuwadde naye basale okuva ewa minisita Nakiwala Kiyingi. Eryana ne likaaba amaziga nga terisobola kikkiriza era n'aligamba n'alikwasa Jennifer Furufiga presidential advisor n'amugamba njagala omukomyewo ne basekretary wange ne bakkaanya omwana oyo naye ensonga ze zikolebweko as soon as possible kubanga naye ensonga naye abadde azirimu zimukakatako. Kale nno bwe tugeera ku makyala tutunuulira oli yekkayekka ng'ate n'oyo nono erinnya lye limaze okugenda mu media era limaze okwonooneka kiyinza obutakola mu bufunze omukisa ne gujjira mu bizibu
omwana wa Hajji ono naye n'aweebwa basale okuva ewa minisita Nakiwala Kiyingi. Baganda bange byebyo bye tuggyeeyo. Hajji akomawo mu kkooti, manya aleetebwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno okusinziira ku bye tuyina okwawukanako ne ku bye twasooka okubeera nabyo. Essubi y'okuba nga Hajji agenda kudda mu kkooti lirabiseewo. Nja kuinvitinga request entonotono kuba ekyamazima abaagala okuteesa baagala okuwa endowooza zammwe ku byonna bye mbanyumiriza n'ebibaddeyo.